ebigambo mukama we byeyogedde kuba mukama we mulaba kati nga naye kyagenda nti turning our army into a criminal outfit kati kuba ye kati ye ffenna kyatusiigako nti information gyalina nkwafu kati ffe bulwa mu luzungu ffe tukyalimu if ffe tulowooza buki olowooza naye ye gyalina nkwafu liri essasi kiyakinyonyera kubanga bawandiisa emmundu zonna bwe baziwandiisa tebaziwandiisa nga towandiisa nanyini holder buli omu agirina kuba singa agambye nti bannange ne bw'aba ssenannyini agitutte ku ssaawa eri mundu efuluma nga tosayinize ali agiyina kati nebanga sinze nga naye nga najazise bamwine kati nze balyawo nzoga nti bannange bamwine yakimye ki bw'oba gwe wagijjeeyo bakwata nze gwe nga nti bwe nagijjeeyo gundi yazze n'aginzijjako ekyo kikola kuba singa atugambye nti bannange tetunnamanya bakebedde mu mundu empandiise tetumanyi ssasi lino mweri avudde lwakuba buli ssasi liku buli ekika ky'emmundu naye katonda yabadde paticula mbwe emmundu eyasse eyase muwala wa Jeno Katumba naye yeyata Meja Kigondo waliwo ekitabo ekitwasoma ku erevo bagiyita the Lord of the Flies nova Lord of the Flies bakulaga abaana abangereza bagenda akanyonyi kaabwe ne kagwa mu kibira kaakati bwe bagwa ne babeera omwo okumala ebbanga nga teri abayamba olwajja yagamba civilization negenda ne baggwako enjera bwe yaggwako abamu ne bananeka n'embeera ya cannibalism basooka ne batta embizzi ne bagirya kinategeddewo mwami sebe kyakwesa ku mbizzi embizzi kyengimanyiiko erya n'abaana baayo so simanyi oba agikozesamu symbolism kubanga ebigambo ebina kye bitegeeza erya n'abaana baayo kati mbizzi kyeno erya n'abaana baayo naye twetaaga okuginoonyereza waliwo akafulumi nnyo ku social media ololaka abantu kusaagirira ekigambo pigs tewakirabye yes people in government people in government security yes pigs is an abbreviation of people in government security nakalabye ne kyomanya nti oli bwakozesa abantu abali advanced mu myaka buli kigambo akozesa nga kirina kye kitegeeza era ffe jjajjaffe wabeeranga ng'olina okuba nga oli soba ku byayogera otherwise oluusi watwalanga meaning ey'enjawulo ne Yesu mu Bible yes kakati embizzi erya n'abaana baayo eringa kamyu bwera bw'ogibajekera oyinza nti bonna bonna obwana yabulidde kati embizzi kyeno erya but it is of course yaginyonyodde and now we are talking about yakyogera yagamba it is only pigs which don't value human rights yes akigambye so anybody who does not value human rights in his thinking is like a pig. Bwe tubanga mu myaka gino 2021 ng'emmundu yekyasootinga political, social and economic differences. Then ffe tetutambudde tusaana tuddemu tuggyemu engweye tutambule buti kuba lwaki negotiatinga n'omuntu aba akulemye n'omugoba oba nojja n'omuganda omwe nti gundi nkubanja ssente zange zino naye bwe tubanga mu nsi gye tulimu ng'etuse 2021 ng'oli akyalowooza okukwata emmundu bwe mba nakunyiizizza nkuteme kubanga really tolina bw'ogamba mu Jeno Katumba tebamusse omuntu akuttira omwana wo kubanga ekizaaza abaana nti bwe naabanga neeyongerayo eri mu maaso kyofola bw'okula abaana nako bayita maama taata kubanga bw'oloopera ensonga zo kakati olwalekano omusajja n'atuuba nga ne mu bulumi yasuse agende nga kaŋŋende muziike si bugumu bubayite obuntu era ndi mukugamba oyo musajja akaaba ajja kaaba nera kwamba ekyatuyambe ku luno nti bulijjo abantu bafa omanyi bulijjo batugamba nti omufu takola ki tawoza tawa bujulizi kyova olaba nti byatuuse n'okuba nti kyategerekese ani yabadde amuvuga mu pikipiki nga nono kuba nooli namwewunyiza omusajja eyatutte Jeno yayogedde naye mu feesi golowooza yerabidde yamututte
ngola ne face zabwe tekifaanagana emungazi endala nfundafunda olinga osobola nolina janaga nti nze mbuze nagule kandi luyala omuntu oyo okujja nga ayina ekintu ekirala kyeyabadde agobaawo so nti ekintu kino kitandise buli omu waliwo ekibuuzo ekinene ani ali safe kuba gavumenti y'abano Mwai Museveni nga gundi agenza gamba ano bulijjo mbagamba ano Mwai Museveni muwamu benjogerako abali mu buwambe naye mwali bwebatta obbi wange kirumira yagamba nti abanetolodde bantunda he has come for hire asasula yamulaba ekyo ekigambo kinene bwe baali banoonyereza akakiiko ka paaka nga kanoonyereza ku ssente zayo ssente n'agamba abantu bange bantega empapula abantu abasobola okutega empapula baga nti ne bw'onandaba tabayita bazzukulu anankola kintera nnyo gamba mwannyoko nemuga kati bazzukulu nga watukuba omulaka literally ali mu kubeegayira bwegayiza bazzukulu gwe bw'otaakola kino naye nga fule ngwagayagabwa yingira munda kiboko nezikola ki nezivuga baye museera juzi namugenda adde kusibira nti yeetaaga kati akuba enduulu ekintu akisule wayambibwe he is a serious captive kyovula nti abadde ebigambo byayogedde ngula biringa ebimuseererako kuba yali bayita kyogera mbu emmundu twagifunye bali badde bakikola nti n'omusajja kuba kakati gyali badde kigattako emmundu twagifunye okumanya abeekengera yabadde asoma speech n'agamba naye emiwendo gino abaana abo bamutomeza nnyo so kakati naye ali mu buwambe yeetaaga okununula era so nti amasasi ge tuli mu kulaba bwe gaaga atuuse ku jjajjange Katumba kiba kitegeeza tegannakoma baali batuwummuzza mu lockdown kati era buli ali kumpi ne bajjenero nyina mikono ya babiri basoka kumpi ne bajjenero bajjenero abadde balowooza mbu tebalina ntalo babadde bafuuse complacent waliwo mbu ali Makindi abadde nga yevugira mbu emmotoka ye sebo mukoolo yasiiba bunyumba enkeera didikaye nga weeri n'omulaba basadonga ati gundi bulijjo n'okwevuga yevuga kakati ayagala bamuvuge n'omusirika omulala abeere wano ne wabweru ng'ekola ki ng'etambula kakati ogenda kati okwongera okulaba nga buli omu kati yeekuuma naye tugenda kwekuuma mpaka ddi tunaddukira eri ani alina obulamu obutaggwaawo okuggyako gwe ayi Mukama Katonda kanve mu bulango tukomewo tugende mu maaso